Wewa mbaniriza nnyo kino ekyolwaleero ennaku z'omwezi zennyini omwezi gwa August omwaka 2020 Moses wamala programu esibe biri munatusonyiwa okubeera nga tutandiseemu kikeerezi just a simple technicalities. However, we are going to run the show as always, of course. Tugenda kubeera nga tutunulira emiramu egy'enjawulo egibadde mu wiiki mu sabbiiti eno, of course. Era tugenda kubeera nga twongera okutegeera ebintu eby'enjawulo. Already golaba mu parking Mzee Dan Kazibu, of course. He is an aspirant ku kifo eky'obwa Lord Mayor era gwe ngenda okubeera naye ekiro kino ekyolwaleero n'abalala, of course, ku pano nga bw'ogiraba set munda monna. Omusajja yayingiddewo dda Mzee. Anti leero kankutweetinga nga in executive way. Yes sir. Oli bulungi nnyo. Embeera egamba etya Mzee? Embeera nnungi nnyo. Embeera tuli mu mugenda kuyita wane. Tuli mu kugattagatta. Kugattagatta bya bufuzi. Okay. Naye nga embeera si mbi nnyo. Buli kimu kitambula bulungi. Kakati omuntu munauganda yanisosola okutegeera oli wa National Resistance Movement show etandise already ensonga mwetubalaba aba NRM mutambula abalala ate police bagana buganyi mwe ekintu kyo temukyana nti mulimu ebyana n'abaana mu nsonga eno. Sirowooza kubanga buli omu bamugambye SOPs terikola nkuŋŋaana omitingako abantu abatono then ekirala sirowooza nti waliwo abantu abakolera interview eka. Waliwo abakolera eka. Of course eriera betusange ewaka. Message mulabyeko ku TV awo. Olwaleero ku Delta tubadde nayo olwaleero. Omuntu mulabyeko ku TV awo ngera abalaba abantu. Bobi Wine adda alaba abantu. Buli omu asobola otambulako. Nemmwe abantu bagamba mukuba n'enkuŋŋaana ne mugenda mu bantu mulinga bali mu campaign already. Nedda bintu biri scientific era tebiwooma te. Embeera tetambuza ttooke y'obulwadde obuliwo. So ensonga eno abantu bagamba eryato eryekubidde side ekintu tekiri fair mmwe mukola ebintu aba opposition tebakkirizibwa ate ne mu Kampala tulaba abamu mwe mulinga bali mu campaign already mukulu Ragadi. Buli kimu kigenda mpola nga bwe kiri scientific. Buli kimu tukitwala nga bwe kiri amateeka tugagoberedde. Wakati nze olufulumye mu motoka kano kontambula nako akange ko kakola ki kabaawo kezitaddeko nti olwakuba nti njogera naawe nga ka distance kamalanga ate mbadde njagala mbeere nga amateeka era nga gobera bulungi. Akalwa ka science Mzee oketegekedde? Lwakuba tekabangawo saagala netegekere nnyo bye simanyi nga Katonda nkwatiddeko akalwa ka science simanyi kanaaba naye nga kyonna kyonna kikiri Katonda yatutwala mu maaso. Kigambibwa nti naawe osisinkana abantu ku ground Mzee. Kiri awo ngenda ne meeting amu bachairman ne meeting amu abantu abatonotono nga bwogamba nti meet people, a few people. Si bye ebyalaale bitwakolanga ebyalaale. Kuno 2016 bwe weesimbawo kumpi the rhetoric w'ensonga yali yanjawulo nnyo okwawukana ku mulundi guneeno. Omuntu ayinza okwebuuza this time around the dynamics, the status quo has changed. Omulundi guneeno olowooza luli mwakubanga kakuyege mwakubanga campaign open rallies oyina chance this time round? Definitely bw'obanga olina kyokoledde abantu akalulu tekakusumbuwa nnyo nga omuntu gwe batamanyi gwe batalabangako obanga olina n'ekyojja okunyonyola abantu ne bw'obanga tolina kyokoledde bantu ng'obadde awo sometimes kizibu okuba nkunyonyola abantu nti bannaaye oba mbadde nkambenti munnonde kyobola abantu tebigenda bangwira obanga abantu tobakoledde obudde bw'okulimba obwa excitement obwakadodi babugjewo obudde buno bwakwogeramu nsonga nja kukola nti nkola bino obanga tobikoze oyinza okuba nga oli mu buzibu. Yes. Muyimbi munno Joseph Mayanja oba Jose Chameleone of course naye ali mu race is contending oba contesting for the same position nawe gy'olimu. Nzijukira sho gye twakola omuwoninga okujja mu byobufuzi binene obeera consistent olowooza n'ateekawo resistance oba bate eyo egenda okubeera nga naawe ekushekingamuko kuba muyimbi munno? Bino bituliko si byakuyimba. Zino nsonga za ggwanga, zino nsonga za Kampala. Ate ensonga za Kampala tebazibalaatiramu oba tebagiregeramu oba tebasaagiramu. Zino nsonga za Uganda, zino nsonga za bukulembeze,
za byabufuzi. Mwena muli ba legend, mwina audience, abagoberezi mubalina. Omuntu ayinza okwebuuza nti lwaki omulundi guno eno kuba nkimanyi mussa kimwero of course nti muze tetubawulirako nti mwina entalo zonna. Lwaki this time around temugamba nti twegatte wamu ng'abayimbi nzikiriza of course namukyaza ku show akkiriza neyo mu ku developing the art industry ebitone naawe obikkiririzaamu ideas ezisinga kumpi ziringa zezimu oketoloozayo ekirowoozo nogaa nti kaneegatte oba akwegatteko the legendary musician nga naawe bw'oli okola nga mutwala Kampala mu maaso koze ebintu ebisinga mwenamba kyaziza ndabanga byebimu bye muleeta anti bino nagambye si byakuyimba nze kazibwe ye mayanja tewali kimugana kwesimbawo tewali kingana kwesimbawo idea zaffe zikyuka enkola yaffe ekyuka empisa zaffe zikyuka family zaffe zanjawulo so at the end of the day kyenandigambye nti buli omu asobola okubeerawo abantu ne basalawo gwe baagala yes so okutunulirako ku ensonga eno mugenda ebipya ebikyuse new changes biriwo ebipya byoleeta amidst covid-19 gwenga asuubira okutwala efo kyoba Lord Mayor kuyiya abantu bafuneyo akasente embeera ebadde nti balidde capital kuyiya abantu kuyiga kukola kuyiyiza abantu mirimu kuyiyiza abantu obwegasi bufukemu ekyapa kyabwe kuyiya kulaba nti abantu bagenda mu bukulembeze obutuufu kuyiza bantu kulaba nti Kampala after covid ebeerekamu yes ebintu ebyenjawulo kuba the economic oba the economy is distressed dragging nnyo ebyenfuna obirowoozaako ki more so abantu bannakampala banene abali mu informal sector the formal sector abaakedi abaaki obalowooleza ki nga abantu bingi byendowooza nga ku interest rates ku land policy ku empowerment mu informal sector abantu bano banekola jange mu butale beetagamu akasente akava mu government okubayamba okubeera nti baddamu okufloatinga olw'ensonga nti abantu abasinga balidde capital so bw'oba capitalizinga n'oyiyayo engeri gyoyinza obbawa sente za interest entono basobola okuddamu onomu yes very good kakati tugenda ku following of course the guidelines nja kukwatirako wanene obulungi nnyo osooke onaabe mu ngalo obutereevu nnyo very good of course abatulaba ku Delta TV it is a prerequisite buli muntu kyalina okubeera ng'akola okugenda mu maaso okubeera nga agoberera ebiragiro byonna ebya covid-19 so ne Muzeidan Kazibwe alina okubeera nga akikola butereevu nnyo kati muzeyi nawe ngenda kukwasa microphone eno otunule mu kamera abantu engero bagamba lwaki Rwagadi ye right person nga nange bwe following ekintu ekyo ojja kutula mu kamera abali wano njagala obakakasa nti nze muntu omutuufu okuba nti ekintu kino nkitwala mu maaso njagala onneesiga nga Lord Mayor olw'ensonga amagezi agaddukanya ekibuga nyiza okuba nga ngalina nkulidde mu kibuga nzaliddwa mu kibuga nkoledde mu kibuga nja kufiira mu kibuga kati kibuga kino kyetagamu omuntu nga alina obulumi bw'omusuubuzi kyetagamu omuntu nga alina obulumi bw'omunnakibuga talina mulimu kyetagamu omuntu nga amanyi embeera y'omutembeeyi gy'asulamu kyetagamu omuntu nga amanyi embeera y'owa bodaboda gy'abeeramu abantu bano bonna mbaddeko nabo bulungi nnyo era bulungi nnyo bwe kiba kya luzungu I can speak good English bwe kiba kya Luganda nkocca bwe kiba kyakubala ye business yange so at the end of the day njagala tubeere mu Kampala eyeyagaza nga tulina abantu abategeera embeera mwe tuli omuntu yali atuseeko emulimira n'alaba ekiriyo naggulu go down omuntu yali abaddeko menye ekindeke kikasokoso Muzeyi Rwagadi ogirina ogyogerako omukozi yateekebwawo recently kati kankugamba ekintu kimu ebintu ebisinga biri contested like bakola ebintu ebisinga nga si bye ebintu ebirina okuba
mu Kampala y'abantu ababeera mu Kampala. Sagala nnyo tubeere mu virtual kibayita virtuality, twagala tubeere mu reality. Twagala tutandike kulowooza butale bulinga bwe Bulaaya ng'ate ffe tumanyidde local market. Yes, abantu bamanyi design ya local market bw'erina okufaanana. Abantu bamanyi enguudo bwe zirina okufaanana. Saagala tubeere n'enguudo ez'omu America mu Uganda. Abantu bamanyi ebizimbe birina okufaanana. So at the end of the day, nze kyenandigambye nti Uganda yeetaaga okukula ng'ekula etunuulira ebiri mu nsi ez'awabweru naye ng'ekola byesobola okukola. Yes, there are so many ways. Yes. Very good. Kakati tugenda kweyongerayo ddala tugende ku mutendera ogwo screen yo already mu studio B tuyina of course our usual suspects ventira okubeera nawo buli lwakutaano. Of course Habib Obuwembo, Najib Kakina Mali wa National Resistance Movement, ate olwayo tulina abagenyi babiri of course Zaidan Kazibe ku panel eno saako ne mukulu Tom Muwonga of course aspiring mayor Mukasangati of course Mukasangati Town Council. So tugenda kubeera nga naye tuwayamuko. So tulina nti n'ekirala set eyokusatu ojja kubeera nga nayo ogiraba oyongera ogitegeera okay sijja ku preempting the interview tonight ne muzeeyi okwongera okutegeera bannakampala zo bayitamu. Socially, economically, politically. Socially, abantu tebasobola kubanga basocializinga, tebagenda mu club, tebagenda mu church, tebagenda mu mabaala gabadde bagenda. So social problem. Politically, tuli mu campaign ez'okwogera n'ebisenge. Tetwogera n'abantu bali twagala views z'abalonda kizibu nnyo zipiikinga obulungi n'okumanya ani abantu bamanyani ayinza okubayamba mu bizibu bye balimu. Right now abantu bali ku TV tomanya bye boogera babisoma, abantu bali ku radio tomanya bye boogera babisoma. So ng'ate campaign ziri ezedda omuntu yajjanga n'omupima n'olaba nti omusajja tebamwogerera. So socially, politically and economically abantu tebakola. Club zakolanga paka ku makya bandi badde bafuna sente. Church zandi badde zikola. Amabaala gandi badde gakola. Shows zandi badde zikola. Business zandi badde zikola ne katola curfew n'okwagala ogobera amateeka ga government. Abantu bakakana sente tebazifunye bulungi. Okiriziganya n'abagamba kwa bakaba parliament recently bubadde mu kikole gwanga olukulu mu week eno bagambye nti eggwanga banne tuliggulewo lyonna okanya n'ogamba nti amabaala amakanisa gaggulweyo. Kuwakanya basawo kuba siri musawo, sijja kuwakanya aba parliament kuba siri speaker. Naye kyenandigambye nti obulwadde we buli ne tunoonye bunoonya system gye tugenda okugonzaamu abantu okuba nti bayinza okusumululwako olw'ensonga nti abantu kibanyigirizaamu nnyo economically tebalina ssente balya capital. Ekyokubiri obulwadde nabwo bwe buli bw'amaanyi ate butta naye nga abantu essuubi libaggwamu wekisookera ddala tebamanyi ddagala we lijjira, balaba abantu beeyongera kulwala ate balaba ng'ensi endala zigguddewo. Kati nga banne baffe ab'e Tanzania baguddewo naye tetumanyi baffe ababalamu. Tugenda kutunya ensonga ya lockdown of course waliwo tugende munda ensonga ya lockdown waliwo ekigambibwa oba abazze bagamba nti twetaaga of course okudda mu lockdown oba olw'ensonga cases zeeyongedde nnyo mu Kampala okusingira ddala. So nga abantu beebuuza nti oba twandize mu lockdown yes oba nedda. Ku program esebiri kasoke mpemu muzeeyi Dan Kaziba akaseera katono nnyo naye abeere nga awayamuko oba awumulamuko of course kakati ngende ku
set oba studio 2 okwongera okumanya ate baneno the usual suspects. Bwebo amusalira kwano namuulira talese na je drink mulinda ajja kutomera wano endabirwamu bebamalayo ebyewamwe kati olwaleero ndoza kantandikira erinnya Muwonge Tom nga nze kansala Kikira Kasanga Town Council ku disitulikiti ya Wakiso ate era ssentebe w'akakiiko ak'ebyobulamu n'ebyenjigiriza akwate entebe ey'obwameeya obwa Kasanga Town Council. Muwonge Tom mu bufunze yuuyu naye ate era agaziwamu. Muwonge Tom musajja yali omuzannyi w'omupiira vira obulamu bwaffe. lwaki ebyemizannyo bisuula ebbali lwajjanga obufuzi okujja mu byobufuzi sisuula nko bya mizannyo mabega era bw'oba obadde ogoberera bulungi nze mbadde ssentebe kusho tulina muntu munene nnyo bakuba buddu bakwata ekifo ekyosatu buddu yali yenfudde etabbu naye bwe tuba tubadde tujja nga tetukola bulungi tuba nga tuuse waggulu awo ate nga tukubye buddu ng'omanyi obulungi tulengerayo gye tulaga. nsonga ki ezikuleeta nga of course mayor okuva ku kifo kyobaddeko kitandooza ku upgrading lwaki upgrading okuva woobadde okudda eno nsonga ki ekyamazima neebaza nti wembadde nga kansala ku disitulikiti waliwo ebikoleddwa ebyeyoleka naddala mu byobulamu n'ebyenjigiriza mu Kasanga Town Council kati nga ndaba ate okujjira ddala mu kinyusi eri mbadde empeereza nga mpa ku disitulikiti kati nga njagala nzije nkwatire ddala entebe y'obwameeya nga nkwasaganya abantu baffe ng'olutindo wakati bw'obukulembeze oba bw'abakozi ba gavumenti batekinikals abakulirwa town clerk then tulabe nga tuwumula obulamu bw'abantu tukyuse embeera z'abantu ate era n'olutindo luno lutwalire ddala tusigale nga tulukwasaganya ne disitulikiti y'Ewakiso n'oweekitiibwa Matiya Lwanga bwanika Katonda anaamusaasire ng'akomyewo ate gye tusuubira okuba ekkula kubanga tumanyi bulungi nti baatuwadde abagenda tuwa site tusuubira obuvujjirizi okweyongeramu so services ezo njagala ndi olutindo wakati w'abantu baffe ne Wakiso district okukulaakulanya Kasanga ku bifo nga bwe bituba kya NUP muli bangi of course ekibuuzo tekyandwadde nti lwaki naye ekikulu mugenda kubeera nga mwegatta mutya oba mukola mutya okulaba nga muteneza myoyo kuba era n'abandi abaga ekifo kyekimu kyoyagala bayitirivu mugenda kugonjola mutya embeera eyo okulaba nti mujja mu candidate ddala kituufu agwanidde okutwala obwameeya mu maaso weewaawo ngano twatandise wakati w'obukulembeze baffe tusooka ne tufuba okulaba nga twogerezeganya abo bacandidates ab'enjawulo abeesimbyewo ku kifo ekimu then wabaawo okulemagana mu kukkiriziganya olwo nga wabaawo tujja kubeera n'akamyufu akajja okujja mu maaso awo akateekeddwateekeddwa naye nga ensonga ebadde yes tusuubira okubaawo waliwo structure kale structures engeri NUP lwezze ng'obudde bugenze waliwo tiimu esuubirwa waliwo tiimu ezijja okuteekebwateekebwa era tumanyi bulungi tulina registers zaffe ezirimu abalonzi wasanyusa ekyamukaaga okubeera nga kibiina yakivuddemu abambaga abamugulya bambaga yakivuddemu naye nze manyi mukaago akyalina NUP wayinza okuba waliwo ebitagenze bulungi wakati ng'abantu naye manyi tukyali naye tuwuliziganya ekikulu ekiriwo
sinza ali position entuufu okwogera mu yagenzo oba yagobeddwa ayina kuba mwogezi waffe. Very good. Mukuru Tom Mwongo, of course, he's part of our guests tonight on the show. Wesibili, of course, tukuwa ebintu ebyenjawulo twavudde ne Dr. Kano Kiza Lesje Katonga telinga one-on-one naye Tuesday in the morning. So tugakwenga tukuwa kasafu kanyama mu program Wesibili. The usual suspects, Najib Kakinda Male ne Habib Uwembo, omusajja wa Forum for Democratic Change, tubalemese kakati tuelwaneko plan B campaign zonna tekuli wadde yakoze kutiisa President Museveni. Najib, mukulamusiza ttaala. Nani mukulamusiza okusookera ddala nebaza abalabi ba Dr. TV ate namwe abatukyaza ne bannaffe abateekamu ku ssente tusobola okubeera mukituufu. Najib mukyali nnyo nange neteekeddeteekedde Busiro East constituency era tugenda mu kamyufu ku Friday jja ennaku z'omwezi nnya kubiriza bannabusiro East bonna ennaku z'omwezi nga nnya temugenda mu bwongo bwa muntu mulala yenna mu kamyufu Kakindamale Najib. Nsaba Mukama Katonda bantereko malayika ze ez'ebyobufuzi goberera mulabe ekifaananyi kimu nti gwe omu ku bakuba campaign mu Busiro East. Abo bakkirizibwa olyomu ku omwana w'eggwanga sinafuna complaininga naye nga kakasira ddala nti nze ngenda mpita tugezaako okugoberera enteekateeka ya Ministry ya Health ate era ne bannaffe aba secretariat kutango doyi amateeka ge yatuwa tugenda mu bantu nkakasiza ddala nti sinasooka namba eyekange nnyo ate bwe twagenze abantu basanitizinga abantu banaba mu ngalo abantu bateeka ku ma 6 tugoberera ddala bulungi era nkakasa tunagenda kutuuka ku Friday ekintu kyebulungi. Ensonga ezibadde muyigira katandikire kuzambi za National Resistance Movement byabadde boyima wabirabye Dr. Tango Doyi yabadde nakusituka okugenda okutawuluza entalo oba n'enkayana eziri eyo. Abamu ne batandika n'okukuba emitwe ye naye mwesaanawo Hoima gye mwaka wangula muli eyo mwekuba. Nkakasiza ddala kyo tekiwa opposition gap kiyinza okugiwa gap naye nkakasiza ddala kitunagenda okumalako obumyufu buno tujja kuba tumaze okufuna eddala consensus tujja kuba tumaze ddala okufuna baani abatuufu abagenda okujja ennyombo zo zibaawo naye NRM kyekibiina kina democracy tukkiriza abantu okujja okwesimbawo kuli ffe ebyenjawulo oli bw'atya akaluuta akavaamu walabi wano ekyabadde waliwaffe Mulende wamukulu Kiwanda byalabye embeera ndoza nga tetambule bulungi n'aleka mukubi kigedademocracy bw'abanga akkirizanga kiri out of his will n'avaamu kiri okay. Abantu babanga badde bakyamwaga twalabye abamu nga bakaba n'okukaaba ne bayomba ne bakola batya abantu bwe bakuba democracy nti abantu balina okubeera nga nabo basalawo balina okubeera nga nabo ba-involvinga abantu babadde involved mu nsonga ya Kiwanda. Ate kati kirungi nnyo mu byobufuzi bya Uganda nti bwe tuba tufunye munnabyabufuzi ava mu kalulu ne bamukaabira then kizzaamu amaanyi era nsaba nti baba nga bamukaabidde atambule aveewo talinda ate kukaabamaziga. Ekyo tekiwa challenge eri President Museveni. President Museveni akyali mu buwagizi abantu batamukabira byasabasanyuse tiwali muntu oli bamukabidde kirungi naye olyagira abantu abanga n'okusinziira bannaffe engeri gye balaga confusion n'okuteekateeka bulungi olabira nti musajja mukulu ate ye bw'avaawo abatulegedde ddala kubanga eno owulira pulaani B yagenza okuyamba omuliro guvudde eno muyitirivu ate ekirungi guva magere nga guyingira wali ekasanga nti yagenza okuwulira nga gumuli naye ono ye ekirungi osokolese kati tunule ku nsonga of course eyoboyima of course okay like can I use this one okay so kujja ensonga yekoyima oba okweyawulayawulamu okugenza okubeera nga oba kwolesebwa ebiriwo nga Dr. Tango Doyi tukikamuse wano mu kulonda lunaku lwennyini lwapawudde yagenda mu maaso nathreateninga nti ajja kudisqualifyinga abamu nekoyima era kyekimu kyeyazze mulaga nti abantu abagenda mu maaso okubeera nga ba flouting oba banyomoola ebiragiro bya Ministry of Health ne Government mu nsonga eya COVID-19 bagenda kubeera nga adisqualifyinga twalinda ku sek bwana disqualifyinga was in court staff say a backing dog nti mubyogera ko nebera no mutisa n'okola mutya nene mutabawuche mukola internal nga National Resistance Movement. No okusookera ddala njagala okutegeeza bannayuganda kituufu covid waali obulwadde bwebuli newankubadde
endwala gyetulwalamu minisita gyebututtamu si eri ey'omuliro oba mu Amerika obawa n'olwensonga ensonga bannayuganda babeere keen tubeere nga twekuuma mu mbeera yanesoboka mpozi ekirala omuntu kasaba nga amaze okunominatinga okumujja mu kalulu si kigambo bugambo kintu kiyinza okuzitowamuko naye ebigambo ebyo ebyogerwa mukadde waffe era nga omukulembeze waffe okulira ebyokulonda ndowooza aba ayagala abantu bagoberere naye nga ekyokujja omuntu mu kalulu kyo kiyinza okuba ekizibuzibu avumaki nti ayinza okuba nga tagoberedde amateeka gali naye alina kumala kumutwala mu kooti alina kumala kumutwala mu oba mu disciplinary committee kiba kiwanvumuko okusinga okukozesa ojjukira President Museveni twatandika byatandika cases za COVID-19 nti omuntu yenna anakwatibwa nga aflautinga oba anyoomoola ebiragiro bya COVID-19 ng'agaba oba yeetaba mu bantu era nga bwetulaba national sensibility government officials ajja kuteekebwako bwa attempted murder zaake bamukwata namuteeka mu kkomera okiraba nti opposition abamu babakwata polisi naye bagalira n'obaggalira mwe tetunafunayo wadde ntuba cases yabo baga nti minisita bamutaddeyo kuba Dr. Jennifer Aceng yakwata omumuli ogw'okulaga nti ddala kituufu perhaps COVID-19 yetabisaamu ebiragiro olowooza ekya balance oba fairness nti mwekennyini nammwe mukkiriza within you musobola okukola ebintu naye nga balala ekyokumenya amateeka ga covid oba gebyobulamu kiri across the board bwetumwe bannaffe abefubisi ekiko zebakuba nezo enyingi ziri mu mateeka bwetumwe bannaffe bana banu oba people power nabo gatherings zaabwe nazo zimenya amateeka naye nze nsaba okusaba nti bannayuganda bo bennyini bakitegere nti obulwadde bukola ki bonna tubatwalira wamu era oyinza okugesa nani nagibu ngaenkiiko zembeeramu oba enkuŋŋaana zembeeramu nga oyinza okusanga tugoberedde 10 nteekateeka oba amateeka ag'ebyobulamu naye ate kiri kyogambyemu kya president atumanyi bulungi ingredients ezikola emisango kati ng'eziattempted murder naye ebigambo ebyogera president okugezaako okulaga bannayuganda nti bagendamu kiki kibi era bwotunuulira okulabula okwo omuntu yenna amanya amateeka president aba akangamu aba awa abantu ekifaananyi ekyekiyinza okukola ki naye bwogoberera ensonga ya plan B olayo tubadde ffenna ekatongo of course ngaba Dr. Kanubiza tubadde live ku Delta TV bwengenda okukomerawo mu bulango njagala obeere ne answers bukakafu kibuwa munnayuganda nti this time round plan B etwala President Museveni banagibu Kakindamale okyali mu program esebiri era okyali Moses Wamala of course eno seti yakubiri the usual suspects naye Tom of course Kasanga tigenda kubeeranga naye tutanya ensonga ez'enjawulo ate nomuzeidani kazi set ejali ate ne set cjeri ogenda kulaba ate ekyenjawulo ekyo ekyolaga tuveko mulango bwetukomawo tujja kubeera nga tutandikira wano ate tugende ku set bitova Telepo China Moses Wamala program wesebiri of course ensonga ez'enjawulo ezibadde mu wiki zetukubaganyako ebirowoozo ne tulaba kutaba tugenda kutwala Uganda eyenkya mu maaso mu studios of course ekyali ne mukulu Tom Muwonge he is an aspirant mu Kasanga Town Council nga mayor mwaka 2021 mukulu Najib Kakindamale the usual suspect of course yotaze na kyakunywa kyonna and very fine so talina sebujja kulowooza abantu nti ntamira nze nkola ku byokunywa sakole mukulu Wembo Habib webulagidde mukumulaka kyabadde nti plan B gye mu launches wa kano olwali abadde atunyonyola kiki kyazzaako recent sabbi gye tukubira amabega yava natutegeeza tagenda kulabikira ku kalulu naawe olwali kyabadde launching a plan B muzze mukola ebintu ebyenjawulo twelwaneko balemese everything amazima kiri nti bigaanye President Museveni akyakulembera eggwanga plan B kyanjawulo kikyereeta nti 2021 akalulu bwe kagaana nti plan B yebayisaawo bukakafu kibuwa munnayuganda okusookera ddala njagala bannayuganda bategeere nti kampeyini zonna zetulangirira si kituufu nga bw'okyogedde nti zonna zigudde butaka tezirina kyewaliyazibadde lwakwenunula lutalo lwakulwanyisa butali bwenkanya nga bwokimanyi nti
tetunaba kwenunula fule at least partly twenunulikoze okugeza obadde obuuza ka Najibu wano ombuuza nti no twala wano ministry n'akakiiko k'ebyokulonda nga bakatiriza nti tugenda mu kalulu ka scientific era scientific tokkirizibwa kwogera na muno olina kwogerera ku simu olina kwogerera ku mpeo za TV eza radio na buli kimu netuvaa netugaa ti awo tugenda balemisa erina okukola scientific azirongaazi nga teri mu constitution ya Uganda tetujja jikkiriza olwaleero ne Najibu agambye nti naye wera laala akola ki azikuba Funda tuwagani meeting abantu tebanagenda mulati so kyebadde kulaga nti mu Uganda plan yes kyekituufu kakati ekitwala president yes badde yakusooka collectinga kiri kyoga nti ezimuziganye twaga nti twerwaneko kitegeeza nti buli twokola kyonna ekitakkirizibwa mu mateeka tukirwanyisa Mzee Museveni yavaayo wakati awo lockdown n'aga nti anaalisa Munnayuganda emmere obuwana gwomola netugamba nti ati tukikanye olabazaake ng'alisa abantu emmere bamusiba bwana gwomola luwembo habiimuze mu Lwaga South wandaba ng'alisa abantu emmere ne Bannayuganda bonna abannaddiini bonna balisa abantu emmere so campaign zaffe on record zaagala ogambe nti nno tezirina kyezikoze waziremereddwa kuba ekigendererwa kyakwenunula nawe ekyogere olutalo lw'okwenunula lufaanaganako n'olutalo lw'okwejja mu baavu nze Habibu natandika okukola ssente mu mwaka gwa 2022 ne ku ssaawa ya leero 2020 nkyakola ki nkyazinoonya naye nga missoni yange mutandikira ddala okukola yali nti njagala bugagga era bwe nfuna ndowooza oba oli awo so kati omwaka gwa leero okugaana Mulwalero bwezitajja oyita tekingana webali kikyekyemeseza ziri kapenzimbalinga zote mugamba kyenyesoni sikulo mwize mu plan B mugera kubeera namu executing a different plan B ekyawukaganyeko bya bulijjo nti Dr. Kizza Besigye azaavuganya mu kalulu kabona ak'obwa president twamulaba mu wiiki ewedde yajja n'atukakasa nti akalulu kano akabiri abirimu gumu tagenda keetabamu naga nti nno waliwo enkola bbiri zetusobola okuyitiramu okukyusa obukulembeze oba n'okwenunula mwemuli enkola ya plan A ey'akalulu naga nti akoposi yena kakola kiyagala banange batukulemberemu mu paati eyo eya plan A then mu plan B nange kankulemberere sayidi eno olwaleero nnyonnyodde bulungi naga nti plan B y'abantu abo bokka abatuukiddwako okuyigirizibwa si ya buli muntu yenna plan A yaffe ffenna bwe yawezezza emyaka 18 okimanyi bulungi nti no buli mulwanyi yenna mulonzi n'ate si buli mulonzi nti muki mulwanyi kati plan B yakwerwanako kokka eri abo abanyigiriziddwa mu byenfuna mu byobwenkanya mu mbeera y'amateeka. For example, Gwembo Habibu yatwala omusango ng'awali akatolwamu olw'obutaba na buyigirize kuva mu 2016 tugezemu electoral cycle endala nga omusango tukola ki tegusaba so kati ndi mu banyigiriziddwa kooti bwe ziba nga zinyimye obwenkanya nsigale nga nsaba kooti ti bannange munyambe oba tulina kukwata plan B ne kooti zino zennyini tulabe nti no teziri mu bwenkanya tulabe engeri gye tukulwanirira Is plan B the final plan taking President Museveni out of office? It is not the final, or it is not work solely alone. Naye tugambe nti no plan A tugenda tuwerekera nga tukwanagana ne plan B. Esooka okugusa olubiri gye tujja okubira mu ngalo. Plan B yo teriiko time frame. Tulinda mu Gwekumi tunominatinge, then mu mwezi gw'okubiri tulonde tukole ki. Plan B etandika na leero olw'enkya. So bwetwala tusobodde okubeera successful ne tutwalira mu plan B, then aba plan A nga bajja nga celebratingira wamu. Then plan B webanga temuguusizza nga plan A yemuguusizza aba plan B nga beegaka plan A nga bacelebratingira wamu. So kyesaagala ojje mu bantu kwe kugamba nti waliwo eziremeddwa kati eno yo bwerema nga tuwanikanga tuvuddeko
olutalo okulwanyisa nakyemalira nambi lulinga olutalo okulwanyisa zinzogadira wano you ask him goba obuuza yekenyini goba obuuza mu lutalo tekiri ku mbeera nti ono akufiiringa atya nebwe alwana gwe weepima n'ogamba nti nno olwaleero nkoze ekisingako ku kyenakoze jjo mpaka lwotuuka nga bwega nti mu lutalo okulwanyisa obwavu oli ayinza okutandika nga musomesa ngenokuba nga atandisewo edduuka ngenokuba nga akomekereza ali muki mu kulima kalitunsi kati ye yakola audit n'alaba ennyingiza gye yali ayingiza ng'akyali mu busomesa bw'agigeraageranya ne wayingiza ng'ali mu dduuka then nabutya bw'ayingiza ng'ali mu kalitunsi ye n'amanya nti olutalo obwavu nsembedde oluku mu mutwe oba nedda so buli lwe tutunuulira pulaane zaffe ne kampeyini ze tuzze tussaawo buli emu tulaba nga tugonzezza omusajja bw'aba kyaya amazzi gayidde wabulako yabagamba nti by 2021 ali okulaba either opposition eri weekend obanga eggwereddewo ddala ebikolwa byammwe tebi explaining action nti he has achieved this. He has not achieved it. Mutagala nnyo buwemu. Opposition ya 2016 yalimu ba players bameka. Bojigeraageranye ne opposition ya leero. Kankubulire wolabira dictator tino anafuye. Kwe kubeera nga buli woli nnyo olaba kyambalo kya security organ. Olaba LD, olaba LD, olaba UPDF, olaba police. Kati awonna 2019 was year of action. Yes. We tried Jabiri Abiri. Double action. Yes. There is no double action here. It's like mutagala. No. Tell about action. Tawali action. When? Tell about action. There is no action. Tawali action. Double action. Yeah, action we are gonna. Now double action. Tuli mu COVID-19. There is no anything. Let me tell you the action of 2019. Mu lutalo lwonna olulwanyisa nakyemalira kugambye obubonero eddakiika ayanibayiringa amagye poliisi LDU buli lwakola ekyo okutya mu bantu nga kweyongera buli lwayongera okutya mu bantu n'obukyayi mu bantu nga bukola ki nga bweyongera njagala ombuulire Muzeeyi Museveni wajjo obwagazi bwe yabadde alina mu bantu balina olwaleero bwe bubanga bukendedde njaga kutegeeza lindirire kyatuuka ku Bashir mu 2019 kijja wa Museveni ekyatuuse Mali ewa Bubeka kijja wa Museveni nti abo bonna nga bwe boogedde kale yogere ku nsonga ya organization organizing abantu sensitizing them. Challenge not politically you failed over 20 years to organizing and sensitizing people. No, please, evidence is standing. Up to now, much I know. What is it? To sensitizing the gwanga lyonna nti tosobola kubeera for example mu music n'okuba bukubi ndongo no entertaining abantu abayala no entertaining abantu abatasobola kusomesa abaana baabwe okujjako nga tusoose ne tutereeza political ground olwaleero osoose mu studio A ng'olina omuyimbi azze kutereeza byaki byabufuzi ategedde nti theatre yokka ng'oyimbira abantu abayala tosobola kukola ki kubeerayo olwaleero the part of organization tulina omusajja wa NAP twaba sensitizing achievement ya yes twaba sensitizing ne Bobi Wine ali kuliko gyagamba tino desire skills of influence Bobi Wine olwaleero they are getting organized achievement ya tinaba okwogera ku ebibadde Sudan okugera Mali whatever do you think mu Uganda with such a disorganized opposition? What do you call it disorganized opposition? Kutagaza bamuddamu endale mwabamba babikumitinga baddamu endale with such a disorganized opposition mbu ebibadde Mali ebibadde. Let me tell you one thing. Serious? Mali Abubakar yakawangula akalulu n'ebitundu 85 ku buli 100.
so naye era abadde n'olulimi olufaanaganako disorganized opposition, a weak opposition. Bashir yali awangudde akalulu n'ebitundu 9 mu 2 ku buli kimu. Opposition is more organized. Naye aboogera nga boogerera government n'abamu ku batali byabufuzi abali mu media nga mukulu wabala bo balaba nga we are disorganized. Naye ekikulaga nti we are organized ye level y'omusimbi Museveni gwasansanya buli lunaku. Of recent yasansanya billion 8 ng'agula abantu nga full figure, ng'agula abantu nga Buchamani. Lwaki abagula? Nti mujje mutererezeeko ghetto. Okitege naye nga tulakiza ekyuma kya kansa kya billion 6 okumala emyaka emeka. So ekyo kikulaga nti opposition ye threat gyali. Studio, of course. Do we need a second lockdown? Yes or valid? So abasajja balina olwali era emboozi nawe ngenda jja kutuuzamu katono naye tumalize kiri ekibuuzo twetaaga lockdown ey'okubiri. embeera abantu gye bali musenene, that is what economically, health-wise, signs ez'obulwadde okuba bwezeri mu community webuli nekyenandigambye nti teri ayagala lockdown endewe olw'ensonga embeera ensi yonna mweri, I mean the world, not Uganda only. So nze mbadde nsaba nti twandiyongeza nnyo SOPs, twongere ababoda bagabe bannaabwe bambale mask, abataxi bongeremu amaanyi, abahoteli bongeremu amaanyi, tubeere nga tukola nga tweprotecting. So lockdown, amidst the cases ezirinya kumpi buli lunaku tetwetaaga kugamba nti watuddeyo mu muggalo abantu basooke beetereze kukola ki? Abantu bakyali mu bulumi tebannarecoveringa. Waliwo n'abatannava mu lockdown kati bannaffe bannabitone tebannava mu lockdown. So bwongerayo endala ate nebwongedde accident. Okutunuulira ensonga of course abasajja eri gye babadde boogerako olaba abopposition engeri gye bajja bamaga okutagalira ddala nti bajja tebali clear, they don't have a clear strategy, tactic, bintu byonna. Do you think it is a done deal nti with the kind of disorganization in the opposition nti mwakimaze eddabiri yalingimubyayabwere nti mwakikugenda? No, akalulu kaba kalulu. Mukkiriza okugenda mu kalulu mu competition. Obangi nandigise insurgency eriwo in political parties. I think there's a mistake. Abantu bayimiridde wamu we balina kuba. Abantu baduse mu bibiina byabwe balowooza naye nga buli kibiina kirina ideology, buli kibiina kirina goals zaakyo. Nze ndowooza aliwo ku problem nti abantu ebintu bagenda bikola half baked. Omuntu agenda okwesimbawo mu kibiina agenda mu parliament nga tamanyi na okukwakuliza obwa kibiina. Omuntu avudde mu kibiina kyabaddemu emyaka 2 ayingidde mu kibiina ekirala. Kitegeeza nti abalonzi balimba, abalala bagenze mu bibiina ebirala badduseeyo. I think there's a problem. Naye ate ebyo ebibiina si bye bigasa. Abalonzi be bamanyi omuntu alina kyayinza okubakolera. Yes. So makati makati mu kibuga awali CBD oba downtown wa city center ekibuzo kiri nti amidst the politics ebyofuzi ebiriwo ebyebbugumu bya kubeera kugamba blackmail naki ebbugumu liba lingi nnyo. Omulundi guno muzeddandikazi weetegekedde otya ebyobufuzi bino yadde nga status kuyinza okuba nga ekyuse n'ebbugumu terinabeera nga lijja butereevu nnyo? Ebbugumu eriri kikola buli mwana onoonya akalulu. Abantu balaba ku TV, balaba ku radio, balaba nga batambula nyumba ku nyumba. Ebbugumu eriri. So at the end of the day, kidepending on kiki kyolina to offer. Ekireetera omuntu okukyamuka waliwo abantu abatanakyagamba bantu nga ba incumbent ababadde bafuga all through nga tebalina kye bakoze. Obudde bubeera bufuuse very short.
Yes. Wetukomawo mu kitundu kino nno ekisembayo ngenda kwongera okutula ne Muzaidan Kazibu okwongera okutegeera of course ebintu ebyenjawulo nga tuvudde besides politics, the partisan politics, bintu ki ebyenjawulo byalaba mu CBD oba mu wano mu Kampala wakati wayagala okubeera the Lord Mayor byagenda okubeera nga akyusa atereza then okutunulirako ensonga ey'ebyobufuzi oba bino bye byongedde okubeera nga bitattanya ekifaananyi ekyekibuga Kampala saako n'enkulaakulana mu kibuga kyekimu. Katukomewo tovaawo. Weewaawo okyalinange Moses omala program esobbi of course ensonga zetukubaganyako ebirowoozo of course ebyennyini ebadde mu wiiki oba sabbiiti eno gyetukubye oba gyetugenda okubeera nga tufundikira of course obalabira tazanya studio games Muzaidan Kazibu oba Ragadi of course leka tufundikire ate tulina set esemberayo ddala gyojja okubeera nga okakasa ndowooza leero olina ensonga lwaki olina okupiga ku Dota TV from the start till the end. Muzaidan Kazibu wano wetutuuse ebyobufuzi yes ebbugumu mwezi guno lyandibadde ly'amaanyi nnyo nga bwe libadde 2016 2011 tebbugumu lijja mpola ekintu ekisinga obukulu mu maaso wemulaga mu kamyufu this time round tukkirize nti akamyufu ebiraga byonna ab'NRM era olwedde muliwo abalala abagenda okukola kyokubeera nga mukompitinga akamyufu olishiwa nti muzeeyi yonna akayitamu era like why do you think ojja kukayitamu? Engeri yesiri Katonda simanyi nate ku ndowooza y'omuntu agenda okukola ekigezo teri akola kigezo nga yagala agwe so sagala kugambe mbu nja kuwangula no jagadde okuganga ngenda mu competition naye nga kyemmanyi ngenze mu competition gye nina okuwangula simanyi nti oba nawangula oba simanyi oba nawangulwa naye ebintu byenkola amaanyi gentaddemu ebintu byenkoze ye effort egenda okumpanguza. Yes. Tunulirako ku bantu banene boyagala okubeera nga ofuuka Lord Mayor waabwe mu kibuga Kampala. Omuntu ayinza okwebuuza nti abasinga waneeno ayinza okubeera nga bakaaba nkyukakyuka change nti baga National Resistance Movement ebanyigiriza oba enyigiriza ebbanga eriwererako ddala COVID-19 president buli bwadressinga basuubira ensonga ez'enjawulo balandlord okubeerako ekinyo kye bakolera abapangisa abamabank ensonga ya rent olowooza so penetrating mu nsaawa eno abantu nga bali disgruntled nga COVID wali yes era simu abamuleta b'NRM but the response engeri gyekwatiddwamu nti okusolvinga ekizibu ekiriwo oba ebizibu ebirala tekigenda ku affectinga Muzaidan ate kiku affectinga kitasigwaleeta COVID sigwateeka abantu mu lockdown ne president teyagala babeere mu lockdown kubanga gavumenti efiirwa nnyo okusinga okuggulawo tisinga baggulawo aba ne batandika okufa gavumenti gye bablaminga singa gavumenti eddamu neggalawo aba ne babuwalira ddala era gavumenti gye bablaminga kiringa ng'omukazi ayagala okunoba nga buli ango yonna bizibu byatunuulidde nti singa okuggalawo ekonomi egudde singa ogulirawo ddala abantu bafudde kati bwobeera omukulembeze osooka nolowooza nkole ki waga amazima abantu balina ssente ekyokubiri abantu emmere yatandise okuzibuwalamu ekyokusatu airport z'ensendale z'abasuubuzi zinagulawo kati omusuubuzi bw'atunda agenda tunda kapita gwemu abeere nga n'okulinda bagulozi airport. Yes. Ensonga y'estimulus package of course yateekebwawo abantu bangi bagamba nti eyinza okwateganya oba abantu baganyuddwawo omuntu ono wa wansi ebintu binnyo bibeetaaga tubigabanira abaliseetirira a certain audience of people ng'ate abantu abakoseddwa it needs a broader audience. Ensonga erowooza bwaluuyi okubeera yandikwatiddwa etya okubeera nga it is an inclusive development buli omwaganyolwewo bannayuganda bonna bannayuganda teri byana na baana twana na gana na byana bw'oba oyamba bannayuganda olina kuyamba bannayuganda bonna nga tobuuzizza ovaawa oliwa religion ki oliwa tribe ki tulina kuyamba bannayuganda mu problem we bali so kyetunula lwaliyo lwandigambe nti bwe tuba twagala okuyamba ensi bwe tuba tuyamba abasuubuzi
tekulondamu abengwetuleka abengazi bayambe abantu because the whole economy edipendinga ku economy kyengamba nti abantu abasuubuzi badipendinga ku baguzi so demand can affect supply abantu batebagala nnyo kintu ekitegeeza n'omusuubuzi tajja kuleeta nnyo yes okutunuulira how best stimulus package yandibadde okatomboba okurevampinga the economic sector oli okugibulistinga okugamba nti bino mwaganibwa mu strategies oba ways ki gavumenti zeyandiseemu other nokusinga oziteeka wamu nti bank wamu wajja kuba informal sector informal sector buli omujja tosanga nyebisibu byanjalo informal sector bebekolera ebyako formal sector bebana bakusasulwa the effect on the economy the blame goes to all. The effect of the economy, the pain goes to all. Nti bw'obanga tolina ssente za musuubuzi kuleeta kusasula URA tojja kuba na ssente zisasula MP. So the formal and informal will suffer the economic consequences. Nti njagadde tugende mu economics. Nawe nkugambye nti supply can affect demand. Bwogezako n'oteeka ebyokulya bingi ku kantiini okakkana abayagala okulya bakooyi nga batutte bitono. Bwogezako n'oteekawo ebitono abagenda obigula bajja badduka. Njagala nkulage bwe bali bagenda okuggalawo lockdown eyasooka abantu bagula n'emigaati 5 nga balowooza lockdown ya wiiki. Mu supermarket nagenda okutuuka mu masanga emigaati bagimazeewo ng'amata abantu bageekutte. Naye as time went on twava mu wiiki emu ne tuddamu 2 ne tuddamu mwezi ne tuddamu 2 ne tuddamu 3 ne tuddamu 4. Kakati the effect on the muntu wa wansi will be the same effect on the muntu wa waggulu. Omuntu wa wansi asasula omusolo era yakola business. Kasitalekera kusasula omusolo institutions za government zijja kugalawo. Olidde nga airport yagala 150 billion to start work. There's 150 billion za mabanja abakozi ge babanja. Kubanga ennyonyi okujja mu Uganda olunaku lumu ne ziba za migugu amataala ge bateekako ku airport ligamu ge bateekako nga airport nzigule. So that means there is a loss somewhere. So bw'obanga ogamba nti kiyinza okuaffectingako one side or the other, no, kino kyaffectinga ffenna oba informal ne formal sector. Nenga okutunuulira mu maaso gye tulaga life even after COVID-19 tuyinza okubeera nga COVID akyaliwo, tuyinza okubeera nga kikyali kizibu We nnyo. just need to learn how to live with it. Waliwo ekiseera sirimu wejja mu Uganda nga abantu balina okutambula kati sirimu bayiga okubeera naye. So tetujja gamba mbu COVID yajja tudduke twekweke. We just have to learn how to live with it. Era baprofessor bagezi great thinkers batandise okulowooza nti yadde nga vaccine tennalabika tuyige engeri gy'oyinza okubaawo nga teweeraliikiridde nti buli wengenda COVID wali kuba kati buli otugenda ka sanitizer wekaliwo kateekako buli tugenda mask tutambula nazo. Naye at the end of the day tulina kuyiga nga bulina okwekuuma ne kuyiga nga bulina okwetestinga okumanya nti COVID akutti. Ensonga of course tugenda briefly kubeera nga tubeera ate ku abaliri batusiibu tugenda okubeera nga tubeera ate ne surprise of course ekintu ki surprise ku set eddako naye ebuuzo ebyenjawulo ebinyaga okubuuza omuzanyi kazibeera omunauganda byandyagadde oba munakampala okusinga eddala byandibwanidde okuwulira before we come back finally gyali nga tuvudde eri omuntu ayinza okwebuuza making Kampala a green city. Yes. Plans so in case of zero more like what to do so we can make Kampala a greener city. You do what they call urban farming. Urban farming, garbage service, ridiculous some. Ebisasiro
singa tubikola ntubikolamu energy akolebwa mu bisasi byebyo bijja kutaasa okukendeza akaveera akajjudde buli wamu ekagaana ebimera okukula. That is one. Two, industrialization in the middle of the city affects the aeration of the city. Factories tandika okubeerako mu nzi wa kiso n'okweyongerayo. That is making it breathe. Ogamba tuyagala kugyawo enguudo otandika okubeera nti okikyusakyusa nnyo. Sometimes the plan and the land policy may not help you because amataka agasinga wantadde byoyagala batwale and the acreage eri free si eri awo ennene naye nga byandibadde ebisinga is making energy from the garbage. Ng'obijja ebibayiwa ebisaze ogy ebibayiwa mu kiti n'obikolamu amasannyalaze oba kye bayita garbage management. One of the ebibuga ebikuze tebakoze it is having a system eyokulaba nti era naliko Tripoli nga tebannakubayo desert baali basimba palm trees for 300 kilometers with irrigation system. It was great. But you know, it depends on the policies that you have. Land policy. What is that moving across the Takamongerichi? It is okay. It's okay. Planning system. I don't know plan is not in Kapuchusa. But then you know, yes. Waliwo abalala bakola kye bayita urban farming kutobya ebizimbe wano ku Buganda Road awo nakalabo bakakolawo kutopya ebizimbe basimbayo emmere bateekako ettaka basimbayo emmere nga n'amazzi tegalegama n'ebimera bikuliddeko. That is make good plans. Properties oba ebintu ebiri under cases oba ebintu ebiri mu kampala ebyenjawulo ebibibwa oba let's say properties oba ettaka eribibwa of course tuziraba ettaka ery'amasomero ag'enjawulo aga gavumenti eribibwa n'ebintu ebirala byonna byonna kandi zo ziriki okulisavinga ebintu ebiri owned by KCCA nga tebiri taken by abantu abatetegereka ebintu ebyenjawulo. How are you going to plan for that? Digitalize the data and digitalize and centralize the system. Katolaba Minister ICT yanobadde ku system nga bwe wa Google Earth nga buli kikyuka okiraba ne bwobeereko okiraba kati olwaleero abagage ne bakyusa ebyapa nga system tomanyi bwekyuse mu nsi ezikyuse ziri mu first world second world abantu buli kintu kiri ku kompyuta nti bwe majagala okugula ettaka seetaaga agenda mu Ministry of Land seetaaga agenda mu bankeberere blueprint mbeera wakati nteekamu coordinates. If we don't digitalize tujja kuba tukyali ku mulembe kuli ogwedda nti abantu basobola okugamba nti no njagala kugula ttaka naye ono buloka azze mu offisi yange kantekemu coordinates zange manye ettaka lyengenda okugula. Tewayajja kubba ttaka tyotunda simoni tyotunda tojja bitunda kubanga bijja kuba biraga ate onoba ogenda okugula okukyusa wano transfer kiba kikulaga digital. Yes. Alright, njagala briefly tugende of course bali basigning out ate tugende ku set esemberayo ddala ensuubira nti bonna ejja kubeera nga ebalekayo very much entertained n'okubeera nga muhavinga a very blessed good night of course oba okubayingiza ate into another day that is Saturday of course. Njagala tutambule nnyo tumalize ne ba Wembo Habib Najib Kakinda Malesa Akoleto muwonge ate era we tunakomera weno mu Zaidan ekyenjawulo ojja okubeera nga okifuna of course ensonga ez'enjawulo ezibadde mu sabiti eno era Robert Chaben Center mu Bobi Wine of course agenze maaso okulaga nga every week oba buli week sabiti alina ekipya ekyateekawo of course okwongera okulaga nti competition might be stiff mu maaso
gyalaga tulaba ne posts of course omukulembeze w'obwenge gyatadde ku mukutu ogwa Facebook okulaga nti ayina erinnya lyakozesa of course professional sinza kubeera nga likozesa right now naye nga lyagala nti obeera kabana mu maaso akitala kusonga ya Bobi Wine president one of course President Museveni ayinza okubeera nga yatandise okubeera nga abaceekinga mu previous abadde yakikola nnyo nga abeebalobamutyo statement wekitulo kyaki yagambye nti Bobi Wine was beaten very properly nti abasajja bamugwira mu Arua bakola omulimu amateni bagulwa ejjoogo essaawa eno lyetutunuulira mu ggwanga lyaffe nti abantu bakubwa kubanga bavuddeyo okulaga otali mu mativu abantu bakubwa kubanga bavuddeyo ne balaga obuwagizi bwabwe mu sayidi etali yabakulu bali abantu era ejjoogo lino lyeyongera mwejja litunuulira n'essaawa eno ne mu kampeni zetwogeddeko eza scientific nti abantu abamu bakkirizibwa okugenda ne bakola enkuŋŋaana abalala akatono ke bafulumyemu nemulaba nga bakwatibwa nti era kyekimu nti obalaba basobola okugenda ku TV ne boogera ffe ab'opposition yakitwala sinupyuka ab'opposition bafuna omukisa okugendako mu bantu oba ku TV ne bakwatibwa nti ejjoogo eryo eriraze nnyo nti eggwanga lino terikyalina nfuga y'amateeka nti waliwo ebyana n'agaki n'agaana era kyovulaba mbwe ejjoogo erisusse nnyo be bantu abatuuse ku levo ey'okwekyawa omwana ne yeekumako omuliro n'afa mbwe ye takyasobola kufuna kyakulya naye abantu abalabo basobola ogenda ne bakola ki ne bafuna ekyokulya kale no President Museveni okuvayo n'agamba ngu he was beaten properly era baakola omulimu gwatendo tekyewunyisa olw'ensonga ono muyeekera yava mu nsiko okujja otukulembera akyalimu enkola eri ey'ekiyeekera gyetwagala okugjawo ate era ngaetukakasa kino kiri kiseera fetwagala kuyita mu nfuga mu mbeera ey'amateeka okuwangula obukulembeze buno era kyokola tugamba abantu baffe beebeereremu ensonga president yagambye nti of course semifinals zawedde akalu k'abavubuka abantu abakadde abatokozeki nti empiira gyatandise semifinals gyabakubye temukyagatemugaba finals zalindiridde okuba kuyita kwekangaliriza kyova olaba nti essaawa eno yakomezaawo aba LDU ababadde batta abantu banene covid tasse bantu yakatandika naye nga ofuna numbers ez'abantu abafudde nga battibwa bakuumaddembe okutuukiriza amateeka nga nnyingi nnyo zivuganya n'abali eri abafudde covid mu Kenya ne Tanzania kikyendeeta nti akiraba apipira essaawa eno kwe kusalawo akuleetera amagye kwongera kutiisa bantu akolage mu kyebakola Arua kyekigenda okuddamu okukolebwa wano olwokukutiisatiisa kwabali abasajja bamusibira mu ggwa naye tukakasa tuli wamu tugenda kukwatira wamu era nebaza omukulu Besigye kye yakoze nze manyi yakikoze kuvaayo kudda ku sayidi eno tukwatire wamu tulabe nga omusajja tumutwatali obakawo obusembeezi bannayuganda saako ne bannakasa nga titamukanso bannayuganda mbakakasa nti tuli beeteefuteefu okulaba nga tuyita mu mbeera ey'amateeka okuba nga tujjako nakyemalira ku bukulembeze bw'eggwanga lyaffe ate tusuubiza tewali bino byakubuuliramu twakuba emiggo simanyi twakola ki tujja kulaga bukulembeze busaanidde tulage Uganda empya nga twambadde engule bannakasanga ti mbakakasa nti nzija mwongeto nga meya Mukasanga tamukansaddako mu bukulembeze obwakyagulanyi obunaddako tulabe nga ate tutuusa eggwanga lyaffe mu biseera ebyessanyu era ebyeyagaza. Very good. And tujja bifuna mu one-on-one interview of course mukulu Kakenda Male Bobi Wine was beaten properly in court singa president bwe yagambye tutandike ku statement ye wagifuna oti ebyabadde bigambo bya president naye nze nkitwalira ddala nti omuntu yenna munnayuganda ekyandibadde tekyenyumirizibwamu kubanga ffenna tuli bantu ate ffenna oluusi tutambulira mu nsobi n'olwensonga Uganda erina amateeka agamala agasobola okukangavvula n'okuvunaana omuntu yenna mu nkola eyo
president ayinza okuba nga ye alina perspective mu yakitwalidde oba mu yakitunulidde naye nze ng'omuntu ndabira ddala si kyakwenyumiriza no tebadde called for mu kiseera nga kino sinza kulowoleza president naye ayinza okuba nga yabadde ayagala kuteekawo embeera eraga nti embeera si yakuzanyirako n'okulaga bano abaana abalala abatabangula mali bano balina abantu abefujja otabakangakanga era nebobera n'akalinzi abalala kekasa amasuwaani kekasa okakanga okagamba gwe yabadde alabula okujja ku ground n'okulengera namwe bwemulina akaseeka omuntu omukulembeze atuba ku seeka nakuba ebikonero si fujjo no bano basi kukula bifujjo primaries or primaries zijja mu maaso of course munaku ntono nnyo tusuubire ki ahead nga nawe kenyini olimu omu kwabo bagenda mu kamyufu okusookera ddala buli muntu eyeeteeseteese obulungi yo yajja okufunamu nkakasiza ddala nti bannaffe abeeteeseteese najibu natandika kumpi wano ku Delta watandika okunkyaza mu 2017 ntandika okukola ensonga zange ntandika okutobasinga constituency yonna ntambulidde ebyalo kumpi 14 ebikola kusiba East constituency amagombolola 4 emiruka giringa 26 n'olw'ensonga nze nkoze omulimu gwange ne bannanga abalala mu bitundu ebyo gye bali kakasiza ddala nti basobodde okugenda ne banoonya ki covid yatukosaamu naye kituyambyeko obutagenda mu budaala buli okumakubo n'oyimiriza ow'ettirinyi n'oyimiriza owaluwa n'olowooza nti yo naye ddala abantu abatuufu kituyambe buyambi tugendera ddala mu bitundu byaffe ku byalo netusinkanira ddala abantu abatuufu naddala ffe abantu abali mu jerubu be batula nyengo twogera nabo era nkakasiza ddala nti tunagenda okudda wano oba friday akawungeezi nga tumaze okutandika okufuna ku results era nze nkakasa bakindamale najibu munnange mukyala sendi gwendi naye mu kalulu ngenda kumuwangula mukama katonda nankwatidde kuba neteseetese bulungi inshallah kasimbe ddala ewa mukulu tubalemese plan B balese ekipya obubaka bwo obusembayo eri bannayuganda bakulaba nammwe nkiwa okenyawo mwasazeewo ddala kubagasawo feyinza okuba kadi ogina ekisumuzo kirina obubaka bwo obusembayo eri bannayuganda ku plan B. Yes, plan B bannayuganda twagala tutandikire ku nsonga ya ssente ezaweebwayo mu National Task Force. Mzee Museveni yajja n'asaba bannayuganda baleete ssente zigule emmotoka zikole ku districts zaffe ez'enjawulo. Mu kifo ky'okuleeta mmotoka twalabye baleeta bugaali babasuubiza mu pikipiki. So mu plan B tutegeeza kulwanirira mbeera efaanaganako bwetyo. Tubuuza ssente ezasondebwa ez'okugulira bannayuganda emmere baagifunye bwe baaga tebagifunye then eriruddawo ssente z'emmotoka bwe tuba nga twazoogerako ne tuzikuŋŋaanya ne tukwasiza nako ani azirina lwaki zaabuze bugaali bw'NRM then tubuuze ebibuuzo ebirala sikubuuza kati gyoyanugule tujja mupulani basaze kuleeta bugaali ssente IMF zeyaleeta ssente za IMF zeyaleeta mwakagula ambulance ezimeka lwaki abasawo bakyabanja ebyo byonna byetuleeta plan B n'olwensonga eyo omuntu yenna yeebuuza nti plan B etegeeza ki plan B eri mu kulwanirira bwenkanya bwe tulina okutusibwako olwaleero kimanyi bulungi nti nno teeka it is a right for every Ugandan child to obtain education. Abaana bamaze ebbanga kinga baggaliddwa waka. Abaabano kankubulire abaabano bali ku kompyuta basomera ku wifi fe batusaako OTT tetusobola kusasula musolo gwa gundi lwaki temugjawo OTT ne musa wifi ng'eri country wide n'abaffe ne basobola okusomera ku mutimbagano kati ebyo naye plan D. Kasembayo bannalubaga South Mwembo Habibu wali bakirikirira mu parliament naye njagala okuyisa okwemulugunya kuno
kawoza Delta TV nti Bwemba Habibu musajja musomesa amaze emyezi 4 ng'amasomero magali so bw'abazze ne yesimbawo posters zatimba azijja mu bazira kisa kati omuntu yenno zizanyirako n'aziyuzayuza abanga azizza Okay. Of course, in studio, of course, of course, what we've been expecting, of course, and waiting for the studio, of course, I don't know what my producer is Simani, of course, we can just go with what we ought to do. Sorry? Okay, briefly, that's okay to come out, then we're going to be unveiling something briefly. So, Jakuberanga, actually in Studio C, we're still building now politics. And so, we're going to Jakulaba,